Endubiso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Tinkulamusizza nnyabo. Wangi? Nkulamusizza nnyabo. Kale sebo nawe nkulamusizza sebo. Yenze Kadima ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki wano. Sebo. Ndi ne Namayanja ne Mwami Kabogoza. Sebo nkutegedde. Oli otya nnyabo? Nji sebo gyebaleko Mwami Kadima. Kale nnyabo naawe gyebaleko obulamu bugamba ki? Nji sebo. Amanya yugwani. Amanya bampita Rozani. Eddala kandi esigalize kuba balimanyi nnyo. Kooli esigalize obeera wa? Mbeera Kanyanya Komamboga. Obeera Kanyanya Komamboga. Naye nkolera Kisaasi. Okolera Kisaasi. Kakati Rose nnyonnyolamuko ensonga zo tutabbire tutegeere kiki ky'oyagala. Kati Mwami Kadima. Ennyabo. Nina omwami yakwana. Bamuyita Anthony. Yakwana bamuyita Anthony. Naye mwagala obulamu bwange bwonna mwagala. Anthony yakwana ddi? Myezi kati giweze 3. Myezi ng'esatu. Lwakuba tetunnagenda wala. Yakwanira wa? Eyo kibayita kisota gyenkola eno mu bya agriculture. Yakwanira ku mulimu. Naye waakola awo oba yakola walala? Kalisiti ng'ayagala kuntwalako. Alina n'emmotoka. Avuga safe boda n'akutwalako ng'akuzaayo eka. Nali ngenda ku mulimu ku Matesa biri bosi wange yansuulako ku kkubo n'angamba kkirira nze ngenda mu tawuni. Kati ne musanga n'anyumiriza n'abuuza n'ayamba tuula nkutwaleko ne mugamba ntuuse. Tuula nkutwaleko ne ŋŋaana ne mugamba togenda kuntwala ntuuse togenda kuntwala nambukolera wa ne mulagirira. N'angamba nsobola okujjayo. N'omugamba osobola okujja n'olaba wenkolera n'enkusomesa byenkola bitulima bina n'enkusomesa. N'angamba kale mpa ku nnamba ye y'essimu. Nagimuwa n'agenda nange nenyenda n'ambuuza nyo kasaama kakunze nyenda ku ssaawa 8. N'ambuuza obeera kunze mbeera ne sisita wange. N'ambuuza sisita we gy'ali ewaka kunze yagenze mu firidi yagenze Soroti. N'angamba kale nja kukubirako neyandeeraawo nga nkubira. Akubira akubuuzaako? Nga mbuuzaako. Kali lumu njagala kumiitinga tunyumyemu. Nefuna olunaku netunyenda ne miitinga ne tunyumyamu ng'abantu abalala nga bw'obimanyi. Nkitegeera. Naye Kadima ng'okuva bankubira essimu. Ennaku ze yamala nga nkubira essimu. Ngamba nga mpulira obulamu bwange mwagala nga bw'okiwulira. Ekitegeeza Rosie wagwirawo mukwano naye. Bannange oli omwana mwagala Mwami Kadima nga bw'okiwulira. Kakati kankubuuze Rosie. Wandisewo. Tewayinayo muntu mulala? Kuba yambuza oyinayo omwana ne mugamba nyinayo omwana naye sibeera ne daddi we yagenda bweru. Yagenda kukola. Naye omwana siri naye abeera ne basenga beero. Kakati ekitegeeza nti nangenda nange nyinayo omwana omu ali wa maama wange endala. Ekitegeeza nti oli mwayawukanira ddala taata w'omwana? Kubanga simuwuliza kuba sirina simu ya WhatsApp ngena amateeka. Lwakuba munnanga abasajja abo bwe bagenda ate amala nadda n'amaanyi ate kati n'okyawo ono gw'obadde ofunye. Nze nga abeera akomyewo ebbeeyi nga yalinnya nga takyandabawo omuntu agenze ebweru bw'akomawo ab'Uganda abeera takyabajjukira. Abantu be munnanga asobola okubajjukira maama w'omwana we. Kugenda Mwami Kadima omwami mpulira mwagala. Omwami omwagala wamwagadde okufaako obufi. Mwagenzeeko mu kikolwa ky'omukwano? Tetunnagenda Ennambole. Katongole yabingi girimu. Temunnagenda? Gwakyasibye ebintu olabika? Kuba ate ekizibu kye saamugamba linnya. Erinnya lyo? Erinnya lyange saali mwatulirirawo. Tewali mwatulirawo kati amanyi nti gwali? Wakuba just gizi twali tunyumyamu embuzi katonotono ne mugamba nze Rosie nze owabengabi. Kati kisimanyi oba erinnya yakwatakawo simanyi. Gw'ojja mugamba omuwala gwe bayita Rosie omumanyi akolera Kisota Road. Okolera ku Kisota Road? Awo nga bwe baakubira Katonda amasasi awo enkolera. Bayitawo ku Kisota Road? Kakati oyagala tumukubireko tumugambe engeri gy'omwagalamu? Mwami Kadima mukando mwagala nnyo. Ogudde mukwano. Mwami Kadima. Ongambye mpozi bamuyita ani amannya? Wangi. Bamuyita ani? Anthony? Bamuyita Anthony. Anthony. Akolera Kisaasi nga ku obanga ku gundi.
kale bukasatu tegedde gwamanyi Rose omwala gwe yasisinkana ku Kisota Road kale tovaako nno nkolera Kisota Road tovaako kale so esimu gijje mu Laudi Rozi bawo nga takwata simu nange simanyi mwami Kadima oba kati ali mu kukola simanyi ali mu kuvuga ayinza okuba ali mu kuvuga kuba yagamba talina lwapakingako mbu buli ssaawa abeera bbije mpozi wa safe boda katugiddemuko omulundi gumu wano tulabe bw'anaakwata nga tufuna ekisima bw'ataakwate kasita omwagala nga tulinda olulala Anthony yes jebaleko taata kale sona jebaleko obulamu bulungi sama bulungi kakati taata wedda kubirako nga tokwata naye nsanyuse mukama akumpadde nze amanya gange bampita Kadima ndi ne namayanja ne kaboggoza wano tulina omukyala bamuyita Rose Rose omumanyi abeerawo Rose yakolera ku Kisota Road mumanyi omuyita otya kwano gwange mukwano gwo just mukwano gwo just girlfriend kakati Rose yatukubidde kasimu wano ng'ayagala tugambe nga bwakwagala ennyo mutima guli eyo gy'oli n'ebirala bingi nnyo nga twagala naawe tutegeere mukwano ky'olowooza gwe Rose omulowoozaako kikuba alinga eyagudde mukwano naawe gwe omulowooleza ki Rose omwagala nnyo naawe omwagala toyinayo mulala Anthony twagala tukwesige tukuwa omutima gwaffe nga naawe munnange otwesize olina ye kuba tugambe temunnagenda wala nnyo naye ng'awulira nti akwagala kale kamukuweko akubuuzeeko kati ni then mbasiibule Hello. Wanji. Hani jemaleko mukwano. Mukwano jemaleko. Kale mukwano. Ani yansanyuse bambi ne yanze gwe kunjagala. Ate tulisota kuledi. Mbadde njagala kumanya oba njagala oba nnimba. Ani obulamu bwange bwonna nkwagala. Sinaayo mulala omutima gwange gwonna nsibidde kujje. Tufuna kuba bulungi. Wange. Ani nkwagala. Neyanziza mukwano neyanze gamidde neyanziza hani. Nkwagala nnyo ddiya. Nange nkwagala nnyo. Nkale tutazo ne tweyanza katukulekoddeyo ku mirimu gyo. Mwami Kadima neyanzege. Wanji kale mukwano naye weebale nnyo. Akuwa omukisa bannange Mwami Kadima weebale nnyo weebalire. Owange maama. Yange mama. Oyina emyaka emeka? 28. 28? Ennyabo. Antone ye ayina emeka? 27. 27. Ayinga olina omukwano mbadde nsaba nange ogunjazikeko. Anti ndi mwana mutoolo kitegeera mukyala namayanja. Oli omutoolo. Iye. Banaye weebale kubeera na mukwano. Bannange olina laavu era ye bw'ali bagenze nze namba yange eri ate eri. Wali wamabayi. Mwami Kaboggoza gwe.